Akatinga mwana mlenzi amanyiddwa nga Umar Magala oba Magala Umar ow'ekibiina ki National Unity Platform yakafuna kaada ye era ng'ali mu kubikujjuko okusanyuka n'okwebaza abatwala ekibiina wamu n'akakiiko k'ebyokulonda k'ekibiina ki National Unity Platform. Mwana mlenzi amanyiddwa nga Umar Magala, essanyu lyalimu lingi. Kati olunaku olwaleero nkuleetedde lisiti y'abantu abalala abafunye kaadi y'ekibiina ki National Unity Platform. Umar Magala namukuleetedde olunaku lw'ejjo n'abalala bangi. Awo twabadde Kawempe era gwayagala okumanya abafunye kaadi e Kawempe bwayiise simanya Namuwongo Namugongo ebyo twabimaliriza. Kati olunaku olwaleero tuzze okufuna abantu abafunye kaadi ku neighboring Chichebera constituency municipality ku kitundu ekirinaanye Kawempe eya Umar Magala. Kati tugenze Nansana wuwu abe Nansana wiwi buli eyafunye kaadi ey'ekibiina kya National Unity Platform ng'afubutuka Nansana olunaku olwaleero mukuleetedde. Saagala omuntu abeereye Nansana abalimberimbe mbuye wa NUP mbusimanya yafunye kaadi nenge ebyaddala tebannamuwa ku kaadi. Kanjagala owulirize gw'otawulidde wano teyafunye kaadi ya NUP Nansana. Sigenda kuwa bannansana bokka, ngenda kuteerako n'abaakira municipality mukwano gwange era tuula kalira mukwano gwange oluva Nansana tugenda kira. Bwe njogera ku Kiramba njogera sayidi eri eya Ssemujjuŋŋanda wamu n'abakulu abalala sayidi eyo. Kati bano benkuwa be bafunye kaadi ku bwa meeya bwa Nansana, abafunye kaadi ku bifo by'obwa kansala mu divisions zonna oba municipal divisions zonna ezikwasaganya Nansana. Sooka okkakane tuula tuwulirize. Kati tugenda kubanga tusooka n'abakyala then wemaliriza nkwene ku baami. Ekyo tekiikole kugambye tuli mu bitundu bya Nansana byokka. Wambale Ward Nagai Florence Nakiranda, Mukasa Margaret bamuwadde Kazo Ward 3, Nakimuli Maria Firna bamuwadde Nansana West Ward 2, Nakanga Sise bamuwadde Nabweru South Ward Lower, Mazzi Juliet yafunye Nabweru North Ward 2, Namuwa ya Sauda Nansana East Ward 2, Nakawesi Rosemel ono kuche Wamala omumanyiwo Wamala Lower, then Wamusayi Robina Wamusayi bamuweredde ddala kaadi wali ku Wamala Central. Maganjo 3 bawadde Nakatolo Taya Damali, ate Maganjo 2 ne bawa Nampiima Irene Nabagala Olivia. Abamaganjo mumanye bumanya nti omukyalo oyo bamuwadde kaadi ey'ekibiina ki National Unity Platform era agenda kubanga yesimbawo ku kaadi ya NUP. Tewabaawo omulala ababuzaabuza nti ye yafunye kaadi. Nansana West Ward 1 Nanziri Anet bamuwereddewo kaadi ye butereevu. Ndoza ngenda kubanga ntabikamuko ku baami n'abakyala ensonga tusobole okubanga bonna tubafuna notso okkiriza. Kale mbadde nkugamba nti Sentamu Rachel yafunye Nansana West Ward, Nandawula Joweria ne bamuwa Nansana 7/8 Ocheng Ward, Najuma Esther oyo no Nabweru South Ward Upper, Nanyonga Aisha Nabweru South Ward, Namiro Mauricia Nabweru North Ward 1, Nabweru North Ward ane bawa Chiuba Safina ate ye bamuwadde Nabweru North Ward. That is the same person. Just amanya gaba tataganyizamu Chiuba Safina oba Saina. Ate Buzam bamuwadde Wamala apa nkyali ku bakyala. Nasanga Slavia bamuwadde Nansana East Ward 1, Nakanyike Anet na Kyesanja side ze na Kyesanja eyo. Ate nabo bawadde Kyomutima Janet ne bawane Nakanyike Anet. Nenga ate wonna na Kyesanja ne area code yemu. Kati awo simanyi oba tebaasaze wani agenda okutwala kaadi abo. Kyesanja awo kwa Kyomutima Janet ne Nakanyike Anet bonna bagambye nti babawadde kaadi.
wani yabadde awandika naye yatuuse n'akoowa. Kazo Ward bawadde Kazo Ward Upper Namirembe Press ate Nakirembwe Lovinsa ne bamuwa Kazo Ward. Najuma Rashid Maganjo wani yagitutte tebalindya Susan Sendagala bamuwadde Maganjo. Kawempe Bwenene Anet Asaba Janati bamuwadde Kawanda. Nabumpenje Amina bamuwadde Majije Ward. Kinene Betty Press ne bamuwa Lugo Ward na Kabyemebo. Oyo no wa Kikoko Ward Kabumba Wamirongo Namagembe Justin Mulowooza tebamuwadde card ya Kabumba ne Wamirongo awo. Kwera nti ajja yesimbewo ku lw'ekibiina ki National Unity Platform agambye nsookedde mu bakyala bawadde obwa kansala here and there ngamba ku kaadi y'ekibiina ki National Unity Platform. Guludde ne Kikoko na Kabugomebo Busukuma Majije Nagawa Hadija na Nyunja Rita Wambale Ward Sanga Ward bawadde Namugayi Aisha na Kasuja John natwala kurana Sanga Migadde Ward Nanozi Jalia na Milo Lydia nafuna Matuga Ward Katsabe Irene nafuna Kiryamuli Ward na Matafatina Jagala Mwerere Wambale Cheyunezam bamuwadde Nabweru Division ate Namuyanja Shamim nafuna Gombe Ward Namwanje Madrin Tikalu Ward na Kisibo Madrin Buwambo Ward Galuwango Rogers bamuwadde Nansana West Ward 2 Semuja Hakim Nansana 78 Ocheng Lower Kakoza Mzamil Kurana Bweru South Ward Lower Kayetito oyo no bamuwadde card Kurana Bweru North Ward Nsibambi Ronald Nansana East Ward 3 Musoke Charles Nansana East Ward 2 Kato Robert Nagenda Kazo Ward 4 Baramaze Owen Kazo Ward 3 Matovu Hussein Hassan oyo no wa Kazo Ward 2 otugende Wamala Mutebi Vincent olowooza kaadi y'ekibiina ki National Unity Platform yavuddeyo nayo. Tweyongere mu maaso ab'Nansana weetuli kati n'abantu abamu we bawulira Nansana baba bamanyi wano Nansana we bambuka just nedda mukwano Nansana ssebo gy'olaba eyo Ngazi municipality Kisimu bawadde Yiga Muhammad Katooke B Sebuma Abdu Majido Musaazi Habat ne bamuwa Ettula Dachi Isabel Nazareth bamuwadde Maganjo B Kasansula Daniel ne bamuwa Maganjo A Kawempe B bawadde Luyoyo Tom Wamala 2 bawadde Kayemba Idris Samla Beka ne bamuwa Olwa Maganjo 2 Konde Moses bamuwadde Matuga B Sesanga Henry Seso bamuwadde Matuga Lowa Ngabo Livingstone bamuwadde Nansana West Ward 1 Bisaso Wile David ne bamuwa Nansana West Ward Kasozi Livingstone Muziki za Joram bamuwadde Nansana 78 Ocheng Ward ate era ne Yiga Ismail ne bamuwa Kyekimu. Waliwo wano obuzibu waliwo bwedda bwe bawandiika area yemu nga balaga nti bonna babawadde card wabula nga waliwo abantu babiri. I think NUP erina okubanga etereeza kino naddala ku nkalala zino ze bafulumiza nti bagabye card. Bwe weetegereza Nabweru South Ward eya North Semakula Tom bamuwadde ne bawane Kabiito Tony mu kifo kyekimu. Nansana East Ward okay awo bawadde Lutaya Tony Chita Kinene Nathaniel Joseph ne bamuwa Nakisanja then Kazo Ward Upper Isusu David then Muchibi Farida Nakawooza nagenda Kazo Ward 1 kugambye tukyategereza abantu abafunye cards obwa kansala ekibiina ki National Unity Platform bekyawanzeeko eddusu here and there mukwano gwange tukyabekanya wano na wali. Kale tugende maaso mu biru Isa Kawempe A Kawanda bawadde Bwayo Samuel Simbwa Nagawa Topista Tamale bamuwadde Kimanya Majije Ward ne bagiwa Sekabira Richard Lugo Ward ne bagiwa Nakito Zulaika Setiabla Isaac Lugo Chiwenda Ward bagiwadde Kivumbi Bosco Kikoko ne bagiwa Etumbo Vincent
Kabumba ward ne bagiwa Kiyaga Ramadan, Kabumba plain. Ate Kabumba waliwo abantu babiri. Sekakoni Godfrey. Kale mwana mulenzi amanyiddwa nga Serunkuma John Bosco NUP yamuwadde card era agenda kwesimbawo nga meeya wa Nansana municipality. Wabula ekyewuunyisa ku gaayo ono NUP egenza omuwa card nga gaayo ono yajjayo empapula okwesimbawo wali mu kakiiko k'ebyokulonda the Electoral Commission. Then abadde yategeera atya nti kaada kirikiriya naye still bangi bagamba nti mwana mulenzi ono abadde akoze ku lw'ekibiina. In fact mwana mulenzi ono Serunkuma John Bosco eyafunye kaadi ya NUP kuba meeya. This is the guy eyalekera Zambale Blasio Mukasa mu lwokwano bw'obwa MP Nansana kuba naye yali azze n'akivaamu n'agamba kagende ku sayidi y'obwa meeya. Era NUP mwana mulenzi ono yamuwanzeeko eddusu. Serunkuma John Bosco mu butongole NUP emuwadde kaadi agenda kwesimbawo ku bwa meeya bwa Nansana ng'ajjira ku kaadi ya NUP. Serunkuma John Bosco abe Nansana mukimanye nti NUP yamuwadde kaadi. Kale tweyongereyo. Guludene ward Mugambe James, Kavuma Patrick bamuwadde Busukuma ward, Sanga ward Chiruta Ronald, Nasse ward bawadde Naluja Miriam Sanyu, Sebali Sekate. Mwerere ward Migadde ward bawadde Sekate Deogracious, Matuga apa ne bawakagwa Kenneth, Mabanda bawadde Sendija Arnold, Kiryamuli ward bawadde Bulolo Ali, Jagala ward ne bawa Lukwago Dirisa Sebude, Gombe ward bawadde Lubowa Muhammad, Tikalu oba Mikadde Maneno Fatuma Kamya. Abasajja bamuwadde kaadi. Tukyali mu Nansana municipality twekenenya n'okwetegereza abantu ab'enjawulo abaweereddwa kaadi okwesimbawo ku lw'ekibiina ki National Unity Platform. Sinza kuteerako bifaananyi bya Guy amanyiddwa nga Serunkuma John Bosco bangi babadde bamutunuulidde era nga balinze okulaba NUP enaasalawo etya ku gaayo ono. Tikalu ward Sejemba Michael, Buwambo ward bawadde Sentongo Francis, Nagairita, Nansana 78 Ochengo ward, Nabweru South ward Nakabugo Nabira, na Madam Mary Immaculate, ne bamuwa saidi awo eyawamala. Nansana East ward na Kimuli Viola Mukasa, Laira Nsubga na Kisanja, Kazo ward Namaze Susan Maganjo, Kasanga Kimatha Amoti, Kawanda Nakanwa Jifarida, Kabumba Lugo, Bukirwa Irene, Nakanjako Gladys Sharifa, Nasse Sanga. Kati Nasse Sanga bawadde abantu babiri, Nagayibena ne Nakanjako ekifo kyekimu. Waliwo ebitakwatagana ku mpapula zino eziraga nti kaadi egabiddwa. Mulimu abantu be bawadde ng'ekifo kimu ne bawa abantu babiri. Aba NUP musobola okukebera ku mpapula ezo. Matuga ward bawadde Mbegeyedde Rosemary, Jagala Mwerere Wambale Nakirabira Prosi, Gombe Kiryamuli Mukasa Moli, Tikali Migadde Nakato Josephine, Busukuma division Tebesigwa Elizabeth, Buwambo ward Nasande Maria Grace, Kazo ward Lower Musa Ocheng, Kazo ward Lower Miro Charles. Kati Kazo ward Lower bawadde abantu babiri. Maganjo 3 Luswata George, Maganjo 2 Ibrahim Malagala, Matuga Waswa Fred, Nansana West ward ne bagiwa Waswa Aloysius Bukenya. Oyo no card yajefunidde era alinda kimu kadde ka kwesimbawo. Kale tugende ku lupapula lunatusembeza ku kamalizo ke Nansana nga tetuneerokera saidi ya Kira awo. Ntale Kalema bamuwadde ku Nansana 78 Ochengo ward, eyo ward bawadde abantu bangi. Nabweru South ward Sendagire Ashraf, Nabweru North ward Wamala Ali, Bisoboka Timothy Tone ku Wamala 1, second year Nansana East ward
Nachesanja Kakande Ahmed, Kazo Ward Upper, Sebliba Brian, Kazo Ward, Namtala Judith, Maganjo 1 Kasozi Hamza, Kawanda, Mtebi Ronald Roy, Binzika Samuel, Oyobamwade wa Mirongo Ward Mukwano Gwange, Majije Ward Kalema Patrick, Lugo Ward Semfoka Christopher, Katongo Lebobik, Kurach Wenda Ward, Kabumba Ward Sentumbwe Eddie, Busukuma Ward Senoga Charles, Busukuma Wanjala Shaban. Kati Busukuma 012 coding eyo eraga nti kuliko abantu babiri abaweereddwa card. Sanga Ward eriko abantu babiri, Kasule Jovius Peter ne Muga Kalule. Nase Ward waliwo Katende Henry, Mwerere Ward waliwo Mwanje Charles, Migade Ward Lutwama James, Matuga Ward Senyomo Victor, Matuga Apa Waswa Emmanuel, Chiriamli Ward Lukwago Rachel, Jagala Ward Nebawa Amim Jafar. Kadi yagifunye. Kugambye waliwo ebifo nga kadi baziwadde abantu babiri. Ekitasoboka oba munfuna tekisoboka kadi kubanga baziwadde abantu babiri mu kifo kyekimu. That can't be. Gombe Ward bawadde Kisitu Mark, Tikalu Ward Chintu Muhammad, Buwambo Ward Kajubi James, Nansana Division Lower Nagai Farida, Gombe 2 Magembe Henry Rwanga, Nansana Division Nakati Fatuma, Nabweru Division Nanjuchi Martha Najuka, Busukuma Division Namtebi Hadija Matovu, Gombe Division Nalbega Rebecca, Nansana 1 Kwizera Ronald, Nansana 4 Chirabira Vincent, Mulindwa Vincent, Kura Nansana 3, Nabweru 3 Nebawa Jita Joseph, Luasa Julius, Kurana Bweru 2, Sergo Michael, Gombe 2, Semwanga Joseph Amal, Kura Nansana 1, Semju Williams George Kamya, Nabweru 1, Sepuya Melik Musazi, Derek Omu wa Gombe 2 Mlala Busukuma Division, then Gombe 1 Mubiru Geoffrey. Kali, katika tugende mubeba wadde okwesimba okuwa meya. Nansana Municipality Serunkuma John Bosco ye yaweereddwa. Gwemba nnyonnyoddeko wali. Then woba ku Serunkuma John Bosco, Nansana Division bawadde Sally Keith. Era nga Nansana Division ere badde Nansana Municipality. Kati Nabweru Division bawadde Kasimu Jumba. Busukuma Division bawadde Kato Adiru Mwanje. Then ne bawa Kasirivu Ronald. Gombe Division abakwesimba kuwa Mayor Division zezo wali Municipality, then Nansana Division Sally Keith, Nabweru Division Kasimu Jumba, Busukuma Division Kato Adiru Mwanje, Gombe Division Kasirivu Ronald. Aundoza temu banja. Katika mbatereko abachira Municipality nabo tubayitemu just misinde lukwakwayo notso tumanye ate ekivudde side z'ekira ku kugaba kadi kwa NUP, then tulabe kyetuzaako. Oba tutandike n'abaawa abakito bawadde Nakandi Mariam, wano njogera ku bakyala Sub-County Town Municipal Division Women Councillors beni mu kwogerako. Kyalwajjala Ward 4, Kyalwajjala Ward 4, then that is Nantambi Viola gwe bawadde Namimbwa Sala Abasa bamuwadde Kyalwajjala Ward 4 okuba nti ajjanga kansala side eyo. Kugambe katugenze mu Kira Municipality Nansana tuvuddeyo. Kyalwajjala Ward 4 bawadde Nabukenya Juliet Maneno, Kyalwajjala Ward 3 ne bawa Nakandi Brenda, Nakaiza Rose Kireka Ward Kasokoso, Namazi Agnes Kireka Ward D, Nansobuga Sharifa Kireka Ward C, Kireka Ward 4 ne bawa Namazi, Kireka Ward 5 ne bawa Namazi Sarah, Kireka Ward 4 ne bawa Namasembe Mariam, Kyalwajjala 1 ne bawa Najuka Maria Teresa, Kirinnya Ward B Nakayiwa Salma, Apollo Dabela ne bawa Kireka 4,
kireka 3 Nakamya Shakia, kireka 2 Natyaba Caroline, kireka 2 bataddewo abantu babiri. Waliwo Nantongo Maureen Tisa ne Natyaba Caroline. Akantu ako sinakategeera NUP yabadde ekolaawo. Kireka 2 bawadde Narwanga Annette, zawedde Irene Sanyu ne bamuwa Bweyogerere 5, Bweyogerere 4 Nabwami Doreen, Bweyogerere 3 zawedde Mastura, Kirinnya B Nanteza Joan, Bweyogerere 2 Namiga Nabira. Narwanga France oyo no bamuwadde Kimwanyi C, Bweyogerere B Nansela Esther, Nanungi Syrian Martina, Kira 3, Kira 2 Kirabo Modesta, Ndagire Winfred, Kira B, Charlie Wajala Ward 1 Nachweje, Doreen Kisache. Kugambye tuli ku bantu abafunye kadi ya NUP, kati tuli ku side z'ekirwa. Olina kwekkaanya n'okuwuliriza oba mu mazima amatuufu omuntu wo NUP yamuwadde kadi. Bwe tweyongerayo, Namuyanja Joan bamuwadde kireka 1, Kira 1 ne bagiwa Namuganza Sarah, Nakazi Sylvia nafuna Kira A, then Nakazi Mukisa Naomi ne bamuwa Kirinnya Ward A, then Kirinnya A. Abataddewo abantu babiri, Namugaya Lukia ne Mukisa Naomi ku Kirinnya A. Kimwanyi Ward bawadde Nalubega Pauline, babiri Juliet ne bamuwa Kimwanyi A, Bweyogerere Ward 1 ne bawa Nalugo Aisha Bushra, then Bweyogerere A ne bawa Nakabuye Jacqueline. Nsawo bawadde Kalibagwa Abdu Bastu, then Lumanyika Isaac Namugongo Glory. Charlie Wajala B bawadde Jagwe Brian side eyo. Yes, Jagwe Brian. Kigundu Alex ne bamuwa Charlie Wajala A. Janda bawadde Enoth Mutungi, Nadia Esther ne bawa Dunda Edward, Nadia ne bawa Aslam Yusuf, Kireka D Mayanja Sharif, Sesanga Hamza, Kireka Central, Kireka C ne bawa Bosa Shafik, Kireka B ne bawa Sekizivu Francis, Kireka E ne bawa Kabanda Ramadan, Kasokoso ne bawa Dungu Tifu, Bweyogerere 3 Sempa Nelson, Kamuli Lubawo, Mubiri Ronald Sempiga, Mutumba Hassan ne bamuwa Bweyogerere 2. Kugambe tukyali ku bantu NUP be yawadde card Wakiso District Kira Municipality. Katwongereyo just empapula 3 tubamalirize abakira, nja kusiibula ate tunaakoma mu video endala nga tufuna abantu abalala NUP be yawadde card. Sub-County Municipal Division Direct Councilors benjogerako wano mukwano gwange. Kamulisi bawadde Tamale Hadadi Kunyu, Kato Peter ne bamuwa Kamuli B, Namataba ne bawa Musoke Peter, Chito B ne bawa Sekizivu Rogers, Kayabula Deo, Chito A, Bweyogerere ne bawa Chimbo wa Dennis, 025 Bweyogerere ne bawa Serwakula Area, Electro number 023 Bweyogerere, Molinda Asman 022 Bweyogerere, Serwakulya Elia, Bweyogerere 4 ne bawa Katabira Jamiru, Bweyogerere 5, then Bweyogerere 4 ne bawa Yiga Andrew Benon, Chigongo Bruhan Bweyogerere 3, Kireka 4 ne bawa Bumba Amel, Ochen Hassan Kireka 3, Chepa Suleiman bamuwadde Kira Ward 4, Kireka 2 ne bawa Kalema Henry, Kira Ward 2 ne bawa Kalyesubula Enoka, Kirasi Akampa Blessing Praise, Muwandisi David, Charlie Wajala 1, Mulindwa Bashir Buyinja, Bigongolo George bamuwadde Kireka 1, Kamuli A Wamala Ahmed, Kira A Sewankambo Ahmed Kiryo, Bukasa Senono Khalid, Kimwanyi Ward ne bawa Serunjoji Mark Mukibi. Tukyategereza abantu NUP be yawadde mu Kira Municipality. Luno lwe lupapula oludirira olusemba. Wekkaanya olaba oba omuntu okwali wano wetudda we wali ne bameeya mukwano gwange. Kale tukyali kuba Municipal Division Direct Councilors.
Lubega Ahmed bamuwadde bweyogerere 1 mukwano gwange bweyogerere 3 Waswadens bweyogerere 2 Sagala Titus Galuwango Kamlisi ne bawa Bisanda Jerry Kirinnya C Sebaduka Abdu Kirinnya B Wabire Ibrahim Kirinnya Main Wabwere Joseph Subi Charlie Wajala 3 Buwembo Robert Charlie Wajala 2 Sesanga Charles Kireka 4 Muchebezi Godfrey Kireka 5 Sendagiro Derek Jagenda Juma Nebamwa ku Electro Area Code 013 Kireka 3 Tumsime Joseph Kireka 2 Waswa Francis Mutyaba Jime Kireka C era waliwo ne kiyaga mu staffa abantu babiri babawadde kaadi emu kifo kye kimu direct councilor kiyaga mu staffa ne Mutyaba Jime bonna babawadde kaadi ku kifo kimu Charlie Wajala 1 Muwanguzi Ezra Nicholas Kireka 1 Luanga Kasita George Kira A Hire Andrew Kirinnya A Kibukutu Edward Bweyogerere 1 Kifoko Henry Stanley Kito A Katsoke tugende 1 omukulu gwolaba ku screen ye mukulu abadde yesimbyewo era abadde ayagala kaadi ono nga yaliko omubaka wa Kawempe North Haji Latif Sebagala alangiridde olunaku olwayo nti agenda kwesimba ku bwannamunigino ba independent mu kuvuganya ku kifo ky'obwammeeya bwa division y'e Kawempe oluvannyuma lw'ekibiina kye ki NUP okumumma kaadi y'okuvuganya ku kifo ekyo NUP jjukira yalonze mmeeya wa Kawempe Emmanuel Serunjogi addemu agikwatira bendera mu kuvuganya ku kifo ekyo kati eyabadde avuganya Serunjogi Haji Latif Sebagala alangiridde nti agenda kwesimbawo ku bwannamunigina era yetakkiriziganya n'ebyo NUP bye yafulumiza n'engeri gye yagabyemu kaadi tugende maaso so mbadde nkugamba nti Nabanja Aisha yafunye Kireka 3 then katugende tweyongereyo mu maaso wali katumalirize ne bano kale tugendagenda ne kuba meya ku lupapula luno then tugalewo okay bwewetegereza woman councillors aba municipal state direct wali Nansubuga Aisha Kireka 2 Kirinnya B Nakajimu Zaitun bweyogerere B Namyenya Zaitun Naroga Champwa Mary Kireka 1 Kira A Nalumo Mariam Nakafero Rose Titus Kira A abantu babiri mu kifo kye kimu mukebere Kira E ne Kira E waliwo Nalumo Mariam ne Nakafero Rose kati simanyi bano be bawadde kaadi nga bali babiri ku kifo kimu ate bonna ne babawa kaadi bagenda kikola batya Kimwanyi Ward Nabadda Rose bweyogerere E Omanyo Florence nakatudde sticker Charlie Wajala Ward Kireka Ward Nabukenya Betty bweyogerere Division Nabisinde Judith ya Kira 1 Kira Division abawaddewo Nakazi Sylvia Msoke John Baptist Namugongo 4 Namugongo 3 Yakakoza Fred Namugongo 2 Tweheyo Disan Barugahari Namugongo 1 Sekau Barnabas bweyogerere 3 Kirinnya Isabire Ashraf bweyogerere 2 Ntale Waswa Twaha bweyogerere 1 Mpaji Apollo Kagwa Kira 2 Kibuuka Festo ne Mutebi Geoffrey Kayongo kati bano be bafunye kaadi ku lw'obwa meya bwa Kira Semwanga Norman Kabogoza yafunye kaadi y'obwa meya bwa Kira municipality Namugongo division Nkalubo Ronald yafunye kaadi bweyogerere division Mpanga Faruku nga meya ate Kira division bawadde Rutaya Siraje Kira be abantu abagenda okuba nti nno besimba ku kaadi ya NUP neyongerayo basibula njagala balekera banafu aba Honey Bites bali bagamba nti oyagala cakes eza buli mukolo bazikolako oyagala donuts oyagala cupcakes pizza bread oba emigaati daddies ez'abaana badda ku masomero
ku 0709 kubira banafa bahani bites ojja kubanga osiima busiimi. Otumaliriza abo njagala kutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi bagamba nti oli mu kuzimba ennyumba zo nga tonnamanya zigenda kusiigibwa zitya langi bakubireko ate nga babyanguya basooka kunnyonnyola nti eno langi egenda mu kisenge eno egenda wano ne bakuwa ne advice nga tonnasiiga langi ku 0705 19 36 Alson Painters UG basiizi ba langi. Kale eddoboozi eritudde emabega w'omuzindaalo si ddala yenze abasiddi omusonsozi. Mwebale nnyo nnyini ddala mikwano okugobereranga omukutu guno. Kye nabagamba nti ky'olina okukola kyakubeera nti okomentinga ku YouTube channel eno. At the same time nobeera nti olikinga videos etuteekayo kitukolera ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Bw'obanga tosubscribinganga mukwano gwange ofiirwa kinene. Subscribinga ku mukutu guno gwa Agaliwo osobola okuba nti ofunanga information mu budde mu butuufu bwayo nga bwebaddewo nga tetwongeddeemu yadde okutoolamu. So kyolina okukola kyakuba nti olikinga video eno. Kugambye nti eddoboozi eriri emabega w'omuzindaalo yenze abasiddi omusonsozi. Kale likinga video. Thank you so much. Mbeere bulungi. Mweraba.